Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu, abantu 3,807 bokka be baasangiddwamu ekirwadde kya COVID-19 wakati wa January 18 ne February 16, 2022 bw'ogeraageranya n'abantu 2,984 abaasangibwamu obulwadde buno wakati wa December 19, 2021 ne January 17, 2022. Minisitule era yakizudde nti n'emisinde obulwadde buno kwe busaasaanira kukendedde nga kati buli wansi w'obutundu 5 mu disitulikiti ezisinga mu ggwanga. Uganda is fully out of the third COVID-19 wave, as seen in the significant drop in cumulative confirmed cases, marked reduction in positivity rates and deaths. Wabula Ministry ekakasizza nti eri abantu abakyafa obulwadde buno era ng'abantu 31 be bafudde mu ssabbiiti 2. Naye tulabye nti abantu abasinze okukosebwa n'okufa nga bagenze mu treatment center bebo abadde tebannagemebwa ebitundu 48 buli 100 n'abantu abakadde abasukka waggulu w'emyaka 6. Olw'okuba nti obulwadde bukendedde, Minisitule esazeewo egirenge eyimiriza okukebera kw'abantu abayingira eggwanga ku kisaawe Ntebe. Kyokka kyo eky'okwekebeza mu ssaawa 72 nga tonnajja mu Uganda saako abafuluma okwekebeza kusigaddewo. Omuwendo gugudde nnyo kwabo bwe bakebera. Omuwendo wakati wa October 23 omwaka oguwedde bakebera abantu 15,339 ku batambuze, ate wakati wa February 2 bakebera abantu 4,152 be baalina akawuka akamu COVID. Ku nsalo z'eggwanga embeera yakugira ng'esigala nga bweri okutuusa nga amawanga gali mu kago gwa East Africa gazzeemu okutuula okuteesa ku nsonga eno. Bayimiriza okukebera abantu abali ku booda nga bayingiza biroole ebyo. Era kyasalibwawo titwanguwe okuteeka mu nteekateeka mu nkola bye baali basazeewo kye bayita health pass, okugezaako okulaba nti abakebereddwa COVID basobola okufuna kye tuyise result certificate oba n'okulaga nti bageme mangu obutagezaako kuddamu kuleeta kusika muguwa. Wabula Ministry ekkaatiriza nti yakusigala ng'erondoola embeera y'ekirwadde kino mu ggwanga naddala ng'eyita mu kwekkenneenya abantu abayinza okulumbibwa obulwadde buno. Tugenda kusigala nga tunoonyereza era nga tukebera abantu be tuyise priority groups, abasawo, abasomesa mu masomero ag'enjawulo, abali mu by'obukuumi, abakola mu butale, mu ziwooteeri n'abakola mu mabaala. Kuno kosa n'okwongera amaanyi mu kugemesa abantu okuva eri ekirwadde kino ekya COVID-19. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.